Bana bakatonda mweno mungi malamusako mwenna mulinyala mukama Yesu Kristo. Njagala okwebaza mukama atukumi atwadde omukisa guno nate n'ekyene yalero okujja ate okubaako ebigambo byetuyiga mu ngeri y'enjawulo. Njagala okubeebaza abawaddeyo ebiseera n'obudde n'ebirowoozo okulaba nga gwe nange tubeera mu by'okuyiga bino ebya gospelare eno eyaweebwa omutwe enkomerero eri kumpi eri wano eri kumpi oba kutiisatiisa tuzze tuyiga ebyokuyiga ebyenjawulo bitwetegereza mu ngeri y'enjawulo yatutwala omukisa guno okwebaza mikwano gyaffe aba Toronto Uganda SDA Church mwebale nnyo olwa support nebaza programu ya bwatu bayogera mukama nebaza omusumba Nyende John nebaza mukulu James Sebo Jemo webale nnyo olw'obuweereza n'okulaba nga ebintu bino bitambula ng'era bitambula bulungi ddala nga biwulika ku Mpewo za Prime Radio n'okubanga birabwa ku mitimbagano gyaffe. Njagala okujjukiza 91.9 gwali e Kampala mukulu gwaffe gwa radio Prime Radio ate ali e Masaka 94.6 gwayise ku mutimbagano ogwa YouTube gye tuliteeka mu Prime Radio oba genda Facebook onoonye Prime Radio gyeri. Ono si mulala ye mbulizi w'enjiri ya Mukama waffe Ssempiira Martin era olunaku olwayo tukomyewo nate kubaako ebigambo bye tuyiga mu ngeri ey'enjawulo. Mu biseera bino eby'enkomerero tulaba ebintu bingi ebigenda maaso ebibeerawo naye twagala kwebuuza Bayibuli ki kyeyigiriza ku bintu ebingi. Tulaba ebintu bingi nga getting out of hand, ebintu nga bitabuka, ebiriwo tetukyabitegeera, ensi ejjudde nti nze nga bwe ndaba. Abantu twagala kukola bintu nga ffe bwe tulabye naye twagala tulabeera tuyige ekigambo kya Katonda kiyigiriza ki. Olunaku olw'eggulo twalabye akabonero k'abagenda mu ggulu. Bayibuli etegeeza twalabye olunaku olutalo oluliwo leero nga lutalo lwa kusinza abagenda osinza ensolo abagenda osinza Katonda. Twalabye nti Sabbiiti olunaku olw'omusanvu Saturday ke kabonero Katonda katujjukiza ke kabonero akasonga ku butonzi ke kabonero akasonga ku kulokolebwa ke kabonero ka Katonda akoogera ku bantu be. Era Ebbulaniya 4:9 tugambye ti eri abantu ba Katonda wakyasigaddeyo ekiwummulo ekya Sabbiiti. Isaaya 6:2 yategeezezza ti ne mu nsi empya Sabbiiti ya Mukama olunaku olw'omusanvu ekyali. Olunaku olwaleero nga bwe twayise olunaku olw'eggulo nti Sabbiiti ya Mukama ey'amazima ya lunaku lwa musanvu Saturday tekyusibwangako ekyaliwo. Eyo twagala kutegeera na kunnyonnyoka kati ensonga za Sunday, Christmas ne Easter byo byavaawa. Tuli ku mulembe nga bakulisaayo bangi abasinga obungi basinza ku Sunday. Twagala kutegeerera kumanya amazima gano aga Bayibuli gye tusoma ey'enjawulo obanga waliwo ebyakolebwa ebitakwatagana kwagala kwa Katonda. Njagala kusaba gwe nange tuwombeeke tuweeyo okusaba Mukama atukulembere mu ky'okuyiga kino katusabe. Katonda affe omukulu omugulu twagala okwebaza nate olunaku olwaleero tukwebaza olw'obugabirizi n'obukuumi by'otuwadde. Weebale bw'otuleese nate ettuntu eryaleero okubaako ebigambo bituyiga. Nsaba okwate ku magezi gaffe n'ekutegeera kwaffe ebigambo byonna bitunayiga leero leka bizimbe leka bikubirize leka bitusembeze ku ntebe y'ekisa n'okusaasira tusobozese okukola gwe byeyagala tukole n'okutambula nga bw'oyagala tutambule. Tuli banafu ng'abantu Mukama naye nsabye nga nkwegayirira ojje otwerokolere ggwe mwennyini yogera gye tuli mu ngeri y'enjawulo nga tugenda okuvumbula Sunday, Christmas, Easter byavaawa. Nsaba otuwa amagezi n'okutegeera ebigambo bino byetugenda okuyiga bisobole okuzimba okutunenya n'okutuyamba okufuuka ab'eddembe kubanga mu kigambo kye tugambye nti tulimanya amazima tulifuuka ab'eddembe. Yogera naffe mu ngeri enjawulo n'olunaku olwaleero ku bwa Yesu mulokozi waffe tusabye ameena. Njagala kutegeeza gwenna asinziira eyo atulaba era atuwulira ng'olinayo ekibuuzo kyonna kibuuzo kijja kukisindika ku namba eya 0702084832 0702084832. Ojja kusindika ekibuuzo kyekyo ku namba y'essimu eyo ey'omusumba waffe Nyende John. Osobola okisindika ku WhatsApp, gwasobola okukuba namba eyo osobola ogikubako oba n'okisindika mu text message oba n'okisindika ku WhatsApp oba n'okisindika mu mbeera yonna. Oyinza okitayipinga ku mutimbagano gwaffe gwa YouTube bw'onaaba ng'olabidde ku YouTube, osobola okiteeka ku Facebook, tujja kuba tukigoberera era ebibuuzo ebyo bijja kuba biddibwamu mu ngeri ey'enjawulo. Gwayagadde okozesa line ya MTN ojja kuyita ku note 07 emirundi 3 07 0 emirundi 0 then 7 emirundi 4 then 19 24. Ekibuuzo kyo tujja kuba tukifuna era tujja kuba tufuna okuddibwamu eri ekibuuzo ekyo. Omwandiisi gwe bayita Winston Churchill
Awandika ebigambo bino statement gyakola minisita omulamba owa England former prime minister agamba bwati agamba nti abantu abasinga ebiseera ebimu mu bulamu bwabwe basisinkana amazima abasingira ddala bagabuuka bageesamulako mu bwongo ne bangu okweddirayo mu mirimu gyabwe nga kiringa tekibaddeewo. Former Prime Minister Sir Winston Churchill agamba nti abantu abangi abasinga obungi amazima bagategeera naye bagasisinkana ne bataganiriza bwe bagasinkana ne bageesamulako ne batambula ne bagenda ne baddayo nga kiringa abalinga bagamba nti amazima tebagamanyangako tebagategeerangako. Bayibuli mu kino ekya Yokaana essula ya 8:32 etegeeza ti mulimanya amazima n'amazima gali bafuula ab'eddembe. Omulimu gw'amazima bw'ogazuula bw'ozuula amazima ga Sabbiiti bw'ozuula amazima ga mateeka ga Katonda bw'ozuula amazima gagenda okuzuula ne munnaku esigaddeyo ekigendera kyago si kyakukulumya naye kyekyokulaba nga gwe nange tufuuka ab'eddembe. Okusinziira ku byawandiikibwa mu Yokaana 14:6 Yesu agamba nti nze kkubo n'amazima n'obulamu. Bwe tutegeera Yesu nga bw'agwanya okutegeerwa tuba tutegedde amazima. Bwe twogera ku biragiro bye Sabo kino ekya Yokaana 17:17 Bayibuli egamba nti batukuze mu kigambo mazima ekigambo kyo ge mazima. Bwe twogera ku mazima gatufuula ab'eddembe tutoze ne tulaba ekisooka tugwanya okutegeera Yesu nga bw'ali. Mu kyokubiri tugwanya okutegeera ekigambo kye nga bwe kiri. Mu kyokuna Zaburi 119:42 etegeeza ti obutuukirivu bwo bwe butuukirivu obw'emirembe gyonna n'amateeka ago ge mazima. Ebintu biri bisatu Bayibuli byennyonnyola era byeyogerako okubeera mazima. Ekisooka Yesu mazima, ekyokubiri ekigambo kye mazima, ekyokusatu amateeka ge mazima. Bwe tutegeera amazima gano Bayibuli nga bwegayigiriza ng'era bwe gali mu mbeera zonna ekigenderera kyago kyakutufuula b'amazima. Twayigize bulungi nnyo bwe twabadde twetegeeza olunaku olw'eggulo nti Yesu Kristo yatukolera ekyokulabirako. Yali musajja mukumi wa Sabbiiti ey'olunaku olw'omusanvu. Matayo 24:2 twalabye Bayibuli yagambye nammwe musabe ekidduko kyammwe kireme okubaawo mu biro eby'empewo newankubadde ku Sabbiiti. Obunnabbi buno bwatulaze nti emyaka 4 Yesu ng'amaze okugenda mu ggulu yakimanya bulungi ddala nti okuzuukira kwe okukomererwa kwe ku musaalaba kwali tegenda kugyawo Sabbiiti y'amazima olunaku olw'omusanvu. Kyava ayogera obunnabbi buno emyaka 4 ng'alina ekifaananyi ekyo mu birowoozo bye ng'agamba abayigirizwa be timusabe okudduka kwammwe kuleme okuba mu kiseera eky'obutiti oba ekiseera ekya Sabbiiti. Ekigambo kya Katonda ge mazima. Twalabye mu kitabo kya Luberebera 2 nti Katonda bamala okukola mu nnaku 6 olw'omusanvu n'awummula nga n'ekibi tekinnajja mu nsi eno. Yabaaye bameka kufa abali wano leero nga mulina obusobozi olw'okukyusa ennaku ze mwazaalibwamu. Bonasoma ekitabo kya Lubereberye, bonasoma ekitabo kya Kuva, bonasoma ekitabo kya Baleevi, ekitabo eky'okubala, ekitabo eky'amateeka, ebitabo bino byonna byeyongera kunnyonnyola na kunyweza Sabbiiti y'olunaku olw'omusanvu Saturday mu ngeri ey'enjawulo, Sabbiiti ya Katonda. Bayibuli gyegambye nti eri abantu ba Katonda wakyaliyo ekiwummula ekya Sabbiiti. Bw'onaagenda mu Isaaya essula eya 58 olunyiriri lw'13 Bayibuli egamba nti bw'onaakyusanga ekigere ky'okuva ku Sabbiiti obutakolanga by'oyagala ggwe ku lunaku lwange olutukuvu. Isaaya 5:13 Bayibuli esigala eyogera ku lunaku lwa Mukama olwa Sabbiiti olunaku olw'omusanvu ng'erwogerako n'erunyweza nti Sabbiiti ya Mukama Katonda waffe tetugwanye kulowoozaako byaffe tetugwanye kukolerako byaffe naye lwe lunaku olw'okufumiitiriza Katonda byatutuusizaako. Mu Isaaya 6:6 olw'22 n'olw'23 twalabye ne mu Ssempiira ne mu ggulu eppya tugenda kubanga basebo ne bannyabo tukuuma Sabbiiti ey'olunaku olw'omusanvu Saturday. Sabbiiti ya Katonda ey'amazima yakubeerawo si yakukyukakyuka. Twagala kutegeera na kumanya bino byonna ebyogerwako ebya Sande, Christmas, Easter n'ebirala byo byava ludda wa? Kubanga ebyawandiikibwa biragira ddala ebyogera ku Sabbiiti emu yokka, Sabbiiti ey'amazima eteri ndala yonna, Sabbiiti ey'olunaku olw'omusanvu Saturday. Bayibuli yategeezezza nti ayogera nti mutegedde n'atakwata biragiro bye ye mulimba n'amazima tegali mu oyo. Kati bino ebya Sande byavaawa?
ezimu ku nnyiriri ezisenga zindera ng'omuvubuka nga njiga bayibuli yeni zasinga okunsomooza lwe lunyiriri oluli mu Matayo 15 olunyiriri olw'omunaana n'olw'omwenda. Bayibuli egamba nti abantu bano bansaamu ekitiibwa kya ku mimwa naye omutima gwabwe guli wala. Bayibuli egamba kisobokera ddala omuntu okubeerawo nga yeeyita omulokole, omuntu okubeerawo nga yeeyita omukristaayo yategeera Kristo, ng'era n'omukono asobola okussaayo, asobola n'okkiriza okuggibwamu enjala ku lw'erinnya lya Katonda, naye nga Bayibuli egamba nti omuntu oyo Yesu amussaamu ekitiibwa naye nga kyakumimwa, naye ng'omutima guli walala. Mu lunyiriri olw'omwenda Bayibuli egamba naye bansinziza bwereere nga bayigiriza amateeka g'abantu nga bye by'okukwata. Muganda mwannyina zampuliriza, gwe nange twetaaga okutegeera n'okumanya nti byonna osobola okubikola n'olowooza nti oweereza Katonda, n'olowooza nti okwata ebiragiro bye, naye ng'eggulu bwe lituula ne Katonda bw'akutunuulira alabira ddala nga by'osinza tebikola makulu bya bwereere. Bayibuli egamba naye bansinziza bwereere nga bayigiriza amateeka g'abantu nga bye by'okukwata. Kitegeeza tugwanye okugenda mu byawandiikibwa twetegereze tulabe abantu lwaki bava ku lunaku lwa Ssabbiiti olw'amazima Saturday, yabaaye ensi yonna lwaki mu kiseera kino ekuuma Sunday, ng'ate Bayibuli ebyawandiikibwa nga bwe twalabye ebyokulabirako eby'enjawulo byeyongera kukakasa nti Ssabbiiti ey'amazima ya lunaku lwa 7 Saturday. Bonna basomyeko mu Zabbuli 89 olunyiriri olwa 34 Bayibuli egamba siimenyenga endagaano yange, sijjululenga kigambo ekyava mu mimwa gyange. Ebigambo bino ebiri mu Zabbuli 89 olwa 34 bitulaga nti Katonda tasobola kukyuka, Katonda tasobola kumenya ndagaano ye, Katonda y'omu leero y'emu n'ejjo. Ekigambo kye yayogera amateeka 10 yagoogera n'ebigambo bye n'emimwa gye, era ye mwennyini n'abiwandiika. Teyabiwandiika mulundi gumu naye yabiwandiika emirundi ebiri. Ne mu ndagaano empya gy'ayagala okulagaana nange naawe kwe kubanga okuyita mu buweereza bwa Mwoyo Mutukuvu ayagala okuwandiika ebipande ku bipande by'omu mutima gwo, ayagala okuwandiikako ebiragiro bye amateeka 10 obenga byokola byonna biviira ddala ku ntobo ya mutima. Katonda takyuka, ebiragiro bye tebikyuka, twayize nti bikyaliwo n'olunaku olwaleero. Bonna basomyeko mu kitabo kino eky'Abaebbulaniya essula y'okuna olunyiriri olw'omwenda Bayibuli yategeezezza nti kale wakyasigaddeyo ekiwummulo kya Ssabbiiti eri abantu ba Katonda. Bayibuli yeyongera okututegeeza ngo nimenye zampuliriza nti bw'obanga oli muntu wa Katonda, Bayibuli etugambye wakyasigaddeyo ekiwummulo kya Ssabbiiti eri abantu ba Katonda. Gwalowooza nti bigambo bya ndagaano nkadde bya Ssabbiiti, manyanga bya ndagaano nkadde. Olunyiriri luli mu ndagaano mpya Baebbulaniya 4:9 omusajja omukumi wa Ssabbiiti Bayibuli bweyogera ku mutabo kyabikola Batume 17 nga bwe yali empisa ye, ng'era bweyogera ku Yesu mu Luka 4:16 Pawulo agamba nti kale wakyasigaddeyo ekiwummulo kya Ssabbiiti eri abantu ba Katonda. Njagala kutegeeza bw'obanga toli muntu wa Katonda ebya Ssabbiiti tomala biseera byo kubanga toli. Naye bw'oba okimanyi nti oli muntu wa Katonda, Bayibuli etegeezezza nti eri abantu ba Katonda wakyasigaddeyo ekiwummulo ekya Ssabbiiti. Kyavudde agamba Baebbulaniya 4:9 kale wakyasigaddeyo ekiwummulo kya Ssabbiiti eri abantu ba Katonda. Oluganda omwagalwa, njagala okutegeeza nti eri abantu ba Katonda bw'obanga oli muntu wa Katonda, Ssabbiiti ya Mukama ey'amazima ey'olunaku olw'omusanvu Saturday ogwanya okugikwata, si kubanga ogenda kulokolebwayo naye kubanga walokolebwa dda. Akabonero akasonga ku butonzi, akabonero akasonga ku kulokolebwako n'okwange. Naye bw'oba toli muntu wa Katonda totawaana, sigala ku birala. Basabo na banjabo, njagala gwe nange tutegeere tumanye Bayibuli mu kitabo kino ekya Isaaya 8:2 atutegeeza tudde eri amateeka n'obujulirwa obanga teboogera ng'ekigambo ekyo bwe kiri, kubanga temuli musana mu bo, mazima obudde tebugenda kubakeerera. Bwe tunaaba tutunuulira bitugwanya okukola byonna, tugwanya okwetegereza Bayibuli so si bintu by'abantu. Mu kitabo kino ekyabikola Batume essula y'okutaano olwa 29 Peetero
Petero ne Yokaana bagaanibwa okubuulira enjiri ne basanga mu yeekaalu nga babuulira bategeeza baali babagaana naye Petero n'abatume ne baddamu ne babagamba nti kigwanira okuwulira Katonda okusinga abantu. Njagala okutegeeza muganda wannyinaze omwagalwa bwe tudda ku mbeera y'obulokozi bwe tudda ku kigambo kya Katonda tetulina kintu kirala kyonna kye tugwanye kusukkulumya kusinga kigambo kya Katonda naye tugwanye nga Petero bw'agamba kigwanira okuwulira Katonda okusinga abantu. Mu kitabo kya Yokaana essula y'okubiri Mariyamu bwe yali nga atuuse ku mbaga y'Ekaana ng'omwengu weddewo kyava agamba mutabani we akole ekyamagero abeeko kyakola n'amugamba omukazi onjagaza ki ekiseera kinnatuuka. Ebigambo ebyo biggwa Yesu omukyala kyava abagamba Mariya nti byonna Yesu byabagamba mukole. Yokaana 2:5 agamba nnyina n'agamba abaweereza nti kyanaabagamba kyonna kye mukola. Bassabala bannyabo obukulisa bwaffe mu kiseera kino nga tulina abafere bangi abasumba abafere emise egyerambise mu byambalo ebyendiga nga be bangi abantu beenoonyeza byabwe toyawula musawo muganda na musumba. Tuli mu kiseera kino bannabbi ab'obulimba twalabye nti Yesu yabatulabulako dda. Engeri yokka gye tusobola okuyitawo kwe kuwulira ekigambo kya Katonda. Bayibuli yayigiriza ki? Bayibuli ki kyegamba? Yesu mwennyini yagamba mu Yokaana 14:15 kyobanga munjagala munaagonderanga ebiragiro byange. Muganda manyinaze awuliriza twagala tutegeere tuntu erya leero bwebanga Bayibuli ey'amazima eyogera ku Sabbiiti olunaku olw'omusanvu bino ebyogerwako n'okusinza ku Sande byo byavaawa. Ekyewuunyisa kye kino nti bw'onaasoma Bayibuli yo okuviira ddala mu kitabo kya lubereberye okutuuka mu kitabo ky'okubikkolerwa togenda kusangamu lunyiriri olulaga era olukakasa kyolwo Sabbiiti n'ekyusibwa okuva ku Saturday muneegenda ku Sande tujja kugisangamu. Era ennyiriri zino ez'enjawulo bw'onaazeetegereza mu kitabo kya Matayo essula ya 28 olunyiriri olusooka ennyiriri ez'enjawulo ezoogera ku Sabbiiti bw'onaatunulira Matayo 28 olusooka, Makko 16 olusooka n'olwokubiri, Makko 16 olw'omwenda, Lukka 21 olusooka, Yokaana essula ya 2 olusooka, Yokaana essula ya 2 olw'omwenda ne Bakolinso ekisooka essula y'okuminaomukaaga olwokubiri olusooka n'olwokubiri. Mu nnyiriri zino zonna Bayibuli bweyogera ku lunaku olubereberye teyinaawo wekakasiza kyolwo Sabbiiti n'ekyusibwa okuva ku Saturday n'egenda ku Sande. Njagala okusomera wano Matayo 28 twagala kumusoma. Bayibuli egamba naye olunaku olwa Sabbiiti bwe lwali lugenda okuggwako ng'olunaku olubereberye mu nnaku omusanvu lunaatera okukya, Maliyamu Magdaleena ne Maliyamu owookubiri ne bajja okulaba amalaalo. Bayibuli mu kitabo kya Matayo 28 olusooka ayogera ku lunaku olubereberye olwa Sande naye talina walaga kyolwo Sabbiiti n'ekyusibwa kubanga Yesu yazuukira kubanga bangi beekwasa oluvannyuma lw'okutegeera nti Sabbiiti y'amazima Saturday ne bagamba tebiri bwe bityo manya ensonga lwakyusira ku Sande kubanga olwo lunaku Yesu yazuukirirako. Naye bw'onaasoma ennyiriri zonna zino ze nkusomedde Matayo 28 olusooka bw'onaddayo nezeetegereza tewaliyo olunyiriri na lumu lulaga kyolwo Sabbiiti n'ekyusibwa neva ku Saturday n'egenda ku Sande. Bw'onaagenda ewala mu kitabo kino ekya Makko essula 16 olunyiriri olusooka Bayibuli egamba nti Sabbiiti bwe yaggwako Maliyamu Magdaleena ne Maliyamu nnyina Bakobo ne Salome ne bagula ebyakaloosa bajje bamusiige. Bassabale bajja mu lunyiriri luno tewaliwo Bayibuli weeragira kyolwo Sabbiiti n'ekyusibwa ng'olwo neva ku Saturday n'egenda ku Sande ekyo tekiriiwo. Bw'onooyongerayo mu lw'omwenda Makko 16 olw'omwenda Bayibuli egamba awo bwe baamala bwe yamala okuzuukira mu makya ku lunaku olubereberye mu nnaku omusanvu n'asooka okulabikira Maliyamu Magdaleena gwe yagobako dayimooni omusanvu wano amulabikira bulabikizi naye tewaliwo obukakafu bulaga kyolwo Sabbiiti n'ekyusibwa kubanga Yesu azuukidde nedda ku lunaku olwa Sande. Bw'onaagenda mu Lukka essula ya 24 olunyiriri olusooka Bayibuli egamba etya? Bayibuli egamba nti awo ku lunaku olubereberye mu nnaku omusanvu mu matulutulu enkya ne bajja ku ntaana ne baleeta ebyakaloosa bye baategeka. Bazzebuze kuleeta byakaloosa bye baategeka naye Bayibuli teraga nti olwo ne bakyusa olunaku lwa Sabbiiti okuva ku Saturday ne ludda ku Sande okuva ku lunaku olw'omusanvu ne ludda ku lubereberye ekyo tekiriiwo. Bw'oneeyongerayo
yewala Yokaana essula ya 2. Yokaana essula ya 2 olunyiri olusooka Bayibuli egamba etya? Bayibuli egamba okunaku olusooka mu nnaku omusanvu Mariya Magdalena n'ajja matulutulu nga tebunnalaba eri entaana n'alaba ng'ejjinja lirisingisiddwa ligiddwawo ku ntaana. Bayibuli eyogera ku nnaku olusooka mu nnaku omusanvu naye tewalina weeragira kyolwo Sabbiiti ey'amazima n'ekyusibwa n'eva ku Saturday n'egenda ku Sunday. Ekyo tekiriimu. Ne bw'onaasoma Olw'ekumi-n'omwenda Bayibuli egamba awo ku lunaku luli akawungeezi ku lunaku olusooka mu nnaku omusanvu enzigi bwe zaali nga ziggaddwawo abayigirizwa mwe baali olw'okutya Abayudaaya, Yesu n'ajja n'ayimirira wakati mu bo n'abagamba nti emirembe gibe mu mmwe. Mu nnyiriri zino zonna n'endala zojja okusoma mu ndagaano empya togenda kusangamu lunyiriri na lumu olulaga nti awo Sabbiiti n'ekyusibwa okuva ku lunaku olw'omusanvu nedda ku lunaku olubereberye. Ekyo tekiriimu. Era Bayibuli bweyogera ku musajja gwe bayita Pawulo gwe tumanyi ogwo bulungi ennyo bw'onaasoma Bikola Batume essula ey'omwenda, omusajja eyakyuka Yesu ng'amaze okugenda mu ggulu n'amwerabikira n'amugamba onjigganyiza ki? Bayibuli bwetusoma ku musajja ono Pawulo mu kitabo kino ekya Bikola Batume essula tugenda soma 17 Bikola Batume essula 17 olunyiri olusooka n'olwokubiri agamba atya ne bayita Mwampifooli n'Ampoloniya ne batuuka e Sesalonika eyali ekuŋŋaaniro ery'Abayudaaya. Olwokubiri agamba nti awo Pawulo nga bwe yali empisa ye n'ayingira mu bo mu Sabbiiti 3 n'awakana nabo mu byawandiikibwa. Bayibuli basabira banyabo yeeyogera okutugeeza n'okutulaga singa Sabbiiti ya Mukama yakyusibwa ebyo ebigambo Yesu yandibadde abigamba Pawulo. Naye tulaba nti ne Pawulo mwatu yali empisa ye okukwatanga Sabbiiti n'okukola nga n'okujjanga okuyigiriza era ng'empisa ye bwe yali. Bwe tweyongera Bikola Batume essula 18 olunyiri olusooka Bikolwa 18 olusooka Bayibuli etugamba nti awo oluvannyuma lw'ebyo n'ava mu Asene n'atuuka e Kolinso n'alaba omuntu Omuyudaaya erinnya lye Akula eyazaalibwa mu Ponto yali kyajje ave mu Itale ne mukazi we Purusikira. Olw'okunaagamba n'abakaniranga mu kuŋŋaaniro buli Sabbiiti n'asendasenda Abayudaaya n'Abayonaani. Pawulo ajja ku lunaku lwa Sabbiiti n'awakana nabo. Bayibuli etugamba mu 11 mu kuŋŋaaniro tugambe mu 11 agamba n'amalayo mwaka n'emyezi 6 ng'ayigiriza ekigambo kya Katonda mu bo. Sabbiiti 78 ezoogerwako wano eziri bwetuna Sabbiiti ezakwatibwa mwaka gumu n'ekitundu Sabbiiti 78 Pawulo asigala azikwata era zisigala bwe ziri mu byawandiiko bino byonna. Tewaliwo obukakafu bulaga kyolwo Sabbiiti n'ekyusibwa okuva ku Saturday n'egenda ku Sunday. Muganda mwannyinaze omwagalwa njagala otegeera omanye nti ensonga zino eziriwo olunaku olwaleero ez'okuba nti Sabbiiti ya Katonda ey'amazima abantu tebagifaako tebaagala na kumanya. Actually bw'obeera ng'oyogera nabo mateeka gali endala tobbanga toyendanga bagalabanga weegali naye batuuka ku tteeka lino eryokuna eryogera ku Sabbiiti ne balyoka bagamba nti ebyakola bitya nti ebyo byavaawo. Era bangi abeekwasa olunyiriri olu mu Bakulisaayo 2:14-16 nti byakomererwa. Naye njagadde otegeera omanye nti waliyo enjawulo eya Sabbiiti ez'emirundi ebiri. Waliwo Sabbiiti ziri ezaali ez'emikolo gamba ng'olunaku olwali lusooka olunaku olw'15 omwezi ogusooka kalenda y'Abayudaaya ogwabeeranga ogw'omugaati egirina emizimbulukuswe gamba ng'olunaku olw'omusanvu olwa unleavened bread olwabeerangawo ennaku z'omwezi 21 omwezi ogusooka. Olunaku olwa Pentekote lwabeerangawo ennaku z'omwezi 6 omwezi ogwokusatu. Olunaku olw'okufuuyirako emirere Feast of Trumpets olunaku olusooka mu mwezi ogw'omusanvu. Olunaku olw'okutangirirako ebyonoono olw'okusala omusango olunaku olw'10 mu nnaku omusanvu. Olunaku olwasooka olw'15 omwezi ogw'omusanvu Day of Feast of Tabernacles
nti sabbiiti ezakumenebwa ku musaalaba kubanga bonna bozetegereza zirina obunnabbi obusonga ku Yesu eyali agenda okujja. Naye sabbiiti ey'olunaku olw'omusanvu yaliwo nga ne ssaddaaka Mukama waffe Yesu Kristo neetaagisa kujja ku nsi kuno kufa kubanga mu lubereberye 2 tugiraba actually nga n'ekibi kimaze okuvaawo mu Isaaya 66 olwa22 n'olwa23 tulengera sabbiiti ya Mukama ey'olunaku olw'omusanvu ng'ekyaliwo kubanga tujja kujjanga okumusinza buli sabbiiti kuva ku sabbiiti okutuuka ku sabbiiti. Naye twagala tutegeere ebintu bino ebyogerwako ebya Sande byo biva ludda wa ani abireeta. Njagala kujjirayo wiino gwe nsaba ogenda onoonyereze naawe osobole okwesomera mu kitabo ekiyitibwa Worship of Nature volume ensooka paragraph ya 529. Mu kitabo kino mulimu ebigambo ebigamba nti mu Babuloni ey'edda enjuba yasinzibwanga. Ako njagala okategeere. Era amannya gano agaweebwa enjuba ekigambo sunny day, sunny, rainy day, die soles mu lulimi Olulatini kitegeeza olunaku lw'enjuba. Enjuba okuviira ddala mu biseera ebyedda mu Babuloni ey'edda yajjanga esinzibwa, abantu bagisinzanga, bagirabangawo ng'era balina n'olunaku lulamba lwe basinzagako enjuba, era olunaku olwo lwali olunaku olubereberye mu nnaku omusanvu. Bonasoma mu kitabo kye bayita Bible Encyclopedia olupapula 561 ekyawandiikibwa John AD awandiika n'agamba sabbiiti kigambo kya Lwebbulaniya ekyoleka ekiwummulo. Sande lyali linnya abakafiirire baawa olunaku olusooka olwa wiiki kubanga lwe lunaku kwe basinzizangako enjuba. Oluganda muganda munyeneza mwagalwa nsagala owulira ebigambo bino era obitegeere. Sabbiiti kitegeeza kiwummulo. Naye Sande lwali ali linnya abakafiiri lye baawanga olunaku olusooka olwa wiiki nti kubanga lwe lunaku kwe basinzagako enjuba. So kyetulengera leero ekitalina bukakafu mu byawandiikibwa abantu okusinza olunaku ne bagamba nti olunaku luno tetumatalinga naye nga ekituufu kiri nti basinza ku lunaku olwa Sande lwabeeranga lunaku lwa kusinzizaako njuba sunny day, die soles. Bw'onaasoma mu kitabo ekirala kye bayita Catholic World olupapula 8:9 ovu obwa Sande omwandiisi ono agamba nti enjuba yali Katonda asingira ddala mu nsi ez'abakafiiri nti balina bakatonda balala bangi naye Katonda yali asinga mu nsi ez'obukafiiri yali Katonda njuba. Era ekkanisa yandirabise ng'egamba kumbe erinnya eryo ekkadde ekafiiri. Sande olunaku lw'enjuba agamba lulisigala Sande lukuumibwa lutukusibwa kyokka Sande enkafiiri eyawongebwa eri Baluda Katonda njuba lwafuuka Sande ey'abakristaayo ennongoofu eri Yesu. Ekisinga okwewuunyisa muganda mwenyi nazampuliriza embeera eno ey'okusinza ku Sande yaviira ddala wala. Nkugambye ti mu nsi ez'edda ez'abakafiiri Katonda gwe batwala okubeera ow'amaanyi ye Katonda njuba. Era olunaku luno olusooka mu nnaku omusanvu bw'onaagenda mu lulimi Olulatini lwe bayita die soles lwawongebwangayo eri okusinza enjuba. Kati kyewuunyisa bwewuunyisa ng'abeeyita abakristaayo abasomi ba Bayibuli basinza olunaku bakwata olunaku olutalina bukakafu mu byawandiikibwa naye ng'abakola bukozi bagoberera bugoberezi balifendinga ekintu kyebatamanyiiko gye kiva. Musajja gwe bayita Dr. Edward T. Hickson muwandiisi wa Baptist Manual agamba nti waliwo etteeka okukuuma olunaku lwa sabbiiti nga lutukuvu. Naye olunaku lwa sabbiiti terwali lwa Sande. Kituufu mmanyi bulungi nti Sande yatandika okukozesebwa mu biro ebyasooka eby'obukristaayo ng'olunaku olw'eddiini nga bwe tuyiga okuva mu bajjajja ab'obukristaayo n'ensonga endala ezeesigika. Naye nga kitalo
nti lujja lulambiddwa n'akabonero ak'obukafiiri nga lukristaayo n'erinnya lya Katonda Njuba, era ne bisabikibwa ng'olutukuvu mu byafaayo eby'oprotestanti. Basabana bannyabo, kyewuunyisa okubanga olunaku olw'ekikafiiri lwe basinzizangako enjuba, olunaku luno otalina bukakafu byonna mu bwawandiikibwa, okubanga ensi lwekuuma ng'ate bwe twewozaako. Naye nga bw'osoma Bayibuli yo okuva mu lubereberye okutuuka mu kitabo kyakubikkulirwa, togenda kusangamu kyawandiikibwa na kimu ekiraga nti olwo Sabbiiti n'ekyusibwa okuva ku Saturday n'egenda ku Sunday. Bw'ona asoma ebigambo bino ebyawandiikibwa Cardinal James Gibbons, Faith of our Fathers, agamba nti oyinza okusoma Bayibuli okuva ku lubereberye okutuusa ku kubikkulirwa, tojja kusangamu yadde omusiitalo ogumu ogulagira okutukuza Sunday. Bayibuli yo yino ddayo gisome, oba osoma Good News oba ESV, osoma Kisosonkole, osoma Kikyusa Kipya, ddayo gisomye gyotegereze. Tosobola kuzuulamu lunyinna lumu bwe luti olulaga tolo Sabbiiti n'ekyusibwa okuva ku Saturday okutuuka ku Sunday. Temulimu kyawandiikibwa na kimu ekiraga ti olwo nitukubirizibwa okukuuma olunaku lwa Sunday nga lwa mazima. Cardinal James Gibbons mu kitabo kya Faith of our Fathers opapula 561 agenda maaso n'agamba nti ebyawandiikibwa essira birisa ku lunaku kukuuma Saturday. Ogamba otyawo ebyawandiikibwa ebitukuvu wiino yonna avaayo alaga nti essira liri kukuuma ku lunaku lwa Saturday, si lunaku lwa Sunday. Sunday basinzaako njuba, Katonda w'obukafiiri gwe basinzanga era ge baatwalanga okubeera ow'amaanyi mu nsi y'ekikafiiri. Pastor Mike Haves awandika mu kitabo kya When God is First opapula 21 n'agamba bw'ati, ensonga tuba ku kanisa ku Sunday si kuba nti Sunday Sabbiiti. Wuliriza ebigambo bino nti ensonga tuba ku kanisa ku Sunday si kuba nti Sunday Sabbiiti. Sunday tesobola kubeera Sabbiiti ya Mukama, no. Agamba si kuba nti Sunday Sabbiiti. Mu butuufu Sunday si ye Sabbiiti. Sunday si ye Sabbiiti. Saturday ye era yebadde bulijjo olunaku olwa Sabbiiti. Teri tteeka lyakyusa Sabbiiti kudda ku Sunday. Bassebo ne bannyabo, teriyo tteeka lyonna lyalaga era likakasa ti olwo Sabbiiti n'ekyusibwa n'eva ku lunaku olw'omusanvu Saturday n'egenda ku Sunday. Eryo teririiyo. Bw'onaatunuulira olina okusalawo ka mirundi ebiri. Sabbiiti y'olunaku olw'omusanvu Saturday esonga ku butonzi bwa Katonda, eraga nti gwe nange tulokolebwa olw'ekisolo okukkiriza oba okulondawo Sunday. Naye Bayibuli yagambye ebikola abatume 5:29, naye Peetero n'abatume ne baddamu ne babagamba nti kigwanira okuwulira Katonda okusinga abantu. Muganda manyinaza awulira ebigambo bino, gwe nange twetaaga okutegeera n'okumanya kisinga nnyo gwe nange okuwulira Katonda okusinga okuwulira abantu. Yesu mwennyini agamba, obanga munjagala munaakwata ebiragiro byange. Bino ebisinzibwa leero n'ebigenda maaso leero byateekebwawo Constantine, Roman Emperor, yaliwo omwaka gwa 306 paka 337. Omusajja ono yalina ekizibu ky'amaanyi nnyo ng'obwakabaka bwe buli bugenda kugwa obwa Roma, kyava asalawo obukristaayo n'abufuula eddiini ey'obwakabaka bwa Roma. Bw'abufuula eddiini n'aleetawo kye bayita compromise, n'akwata ebintu ebyakolebwanga mu kafiiri n'abyambaza amannya ag'ekikristaayo. Constantine mwaka gwa 321 ku lunaku lwa day of agamba statement egamba, on the vulnerable day of the sun let the magistrates and people residing in cities rest and let all the shops be closed. Constantine mwaka gwa 321 AD yes etteeka eryasooka erya Sunday eryali lireetawo okubanga obukafiiri bwambazibwa ekyambalo ky'obukristaayo. Abakristaayo bangi basobola okufuna abakristaayo bangi basigale nga bakola ebintu byabwe era ebintu ebirala bingi ebyasigala nga bikolwa eby'ekikafiiri naye nga byambaziddwa erinnya ery'ekikristaayo. Muganda manyinaza mpuliriza, olunaku luno olwa Sunday abantu be baaluteekawo
kanisa ey'obukatuliki bona abosoma ekitabo kye bayita Converts Catechism waliwo ekibuuzo ekigamba which is the Sabbath day. Okukyolwa Sabbath wulira answer Saturday is the Sabbath day. Bona yongerayo n'osoma why do we observe Sunday instead of Saturday? Because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Jukira twalaje nti Sabbath ya Katonda y'amazima tekyuka era Katonda naye takyuka tajjulukuka tasobola kukyusa bintu bye yakola na bye yatandikako n'olw'ensonga eyo naye tulaba abantu wano abeeyita abantu mu buntu bwabwe olw'obuyinza obaweebwa simanyi oba bujjawa Katonda yennyini teyakyusa naye bo nga bagamba nti bakyusa obuyinza okuva ku Saturday ne babutwala ku Sunday. Muganda mwanyinaza mpuliriza ekkanisa bwe yakyusa olunaku luno n'etteeka eryokubiri erikwata ku bifaananyi naye niyerijjamu amateeka agaali 10 n'egaawuzaamu emirundi 2 mu kitabo kye bayita Catholicism and Fundamentalism ekyawandiikibwa Carol Keating agamba fundamentalists meet for worship on Sunday, yet there is no evidence in the Bible that corporate worship was to be made on Sundays. The Jewish Sabbath or day of rest was of course Saturday. It was the Catholic Church that decided Sunday should be the day of worship for Christians in honor of resurrection. Ibino ebyogerwa Yesu nga bw'agamba nti bansinziza bwereere nga bakwata ebiragiro by'abantu nga bye by'okusinza. Njagala otegeera omanyi Muganda mwena biri mu nfumo batambula n'ebintu eby'obukafiiri naye nga byambaziddwa erinnya ery'ekikristaayo. Yesu tabakukoola leero kyava kutegeeza ebigambo bino ti si buli muntu yenna aŋŋamba nti mukama wange yagenda okusikira obwakabaka obw'omu ggulu wabula oyo akola kitanga ali mu ggulu by'ayagala. Awulira ebigambo bino olunaku olwaleero njagadde otegeera omanye ti Sunday terina bukakafu togenda gijja mu byawandiikibwa teriimu bassebo ne bannyabo muli ku byammwe ekyo Katonda takimanyi simanyi bw'ali kubuuza satutibbuuka eno gyatuwadde ebyawandiikibwa omulage Sunday gy'obadde osinze ebbanga lyonna ebadde ekukayanya ng'owooza nti manya kubanga bwe yazuukira ye lwaki teyakitugamba. Awulira ebigambo bino njagala kutegeeza abantu bangi batera okubuuza ne bagamba naye kati mmwe abatakuza na mazaalibwa ga Yesu na mazaalibwa ge Christmas 25 December kati mugamba ki kye mugamba ne mukkiriza mu kuzaalibwa kwa Yesu. Njagala kutegeeza omwagalwa olunaku luno olwa Christmas olwogerwako terubangako olunaku Yesu yazaalibwako. Olunaku olwa Christmas lwe mwogerako abakristaayo lwe mwesirako nti Yesu yazaalibwa njagadde otegeera omanye bonna agenda mu lubereberye essuula ey'ekkumi olw'omunaana paka ku ekkumi n'olumu Bayibuli egamba nti Kuusi n'azaala Nimulodi n'atanula okuba ow'amaanyi mu nsi. Bayibuli eyogera ku musajja gwe bayita Nimulodi eri omusajja ow'amaanyi omuyizi ow'ekitiibwa. Omusajja ono lwe lututegeeza Nimulodi yali musajja w'amaanyi naye yakulemberamu okuzimba ekibuga kya Babeli kye tusomako mu byawandiikibwa Babuloni ekigudde Babuloni kisonga ku bantu abagudde mu mwoyo abavudde Katonda nga beekoledde byabwe. Mukama lyagambye abantu basaasaane naye Nimulodi magezi ge n'abamobilize nga bazimbe Tower of Babel basobole okuba nga batuuka balema okuba nga bakontana n'okwagala kwa Katonda. Nimulodi ono alina mukyala we gwe bayita Ssempiira. Era Ssempiira ono bonabanga ogenze mu kiso bibiliko literature ojja kwetegereza mukyala woono yali musajja gwe bayita Nimulodi yali musajja muyizi era bw'ati agenda okuyigga embizi ey'omu nsiko n'emutta. Bw'emutta mukyala we n'anoonya engeri gy'agenda okwesigaza mu bwakabaka kyava abategeeza Nimulodi bwe yafudde ng'omwoyo gwe ne gugenda mu njuba era ne batandika okusinza enjuba nga Katonda. Byaviira ddala ku Nimulodi n'okutuusa olunaku olwaleero basinza njuba. Ssempiira n'abagamba nti ye Katonda n'abakyalo ow'omwezi Moon Goddess. Era bwe weetegereza abasaba nonyabo omukyalo ono n'agenda akola obwenzi Ssempiira n'akola n'obwoluganda n'anoonya engeri gy'anaalimbamu abooluganda bagambe ti munnange nno n'afunye olubuto mu muntu nga tekikola ate yali amaze okweta Katonda. Kyava bategeeza nti omwoyo gwa Nimulodi gwavudde mu njuba ne gumufunisa olubuto n'azaala omwana gwe bayita Tamuzi. Era njagala kutegeeza ennaku z'omwezi 25 Desemba abantu babeera bakuza amazaalibwa ga Tamuzi. Tamuzi ono kuva dda nga bamuwa human sacrifices. Wonaasoma Bayibuli yo ojja kusangamu ekintu ekyo. Yesu Kristo tazaalibwangako Desemba 25. Bayibuli gyensoma eyange nawe ne gyosoma toyina lunaku lw'ojja
njaka kashanti December 25 olunaku lwe yazaalibwa. Actually onaagenda mu kitabo kya Luka essuula ey'okubiri Bayibuli egamba nti Kayisaali Agusto yali alagidde abantu baddeyo babalibwe. Naye mu biseera ebyo njagala otegeera omanyi tewaliwo mmotoka. Abantu abali basinga okubeera ku level ya wansi batambuzanga bigere. Abaddangako mu kirasi eddako baavuganga ndogoyi, abaddako baavuganga mbalaasi, n'abasajja ab'amaanyi baavuganga bigaali ebyali bivugibwa embalaasi. Kayisaali Agusto nga tasobola kulagira abantu bano kutambula kuddayo waabwe kubalibwanga ekiseera kya butiti. Ffe tulina omukisa, tulina season 2 wano mu Uganda, naye ensi ziri eziriko walako mu mambuka ga Northern Hemisphere ne mu maserengeta ga Southern Hemisphere abantu bano balina season 4. Balina season ey'obutiti nga kizibu okusanga ensolo wabweru n'abantu babeera mu kwesabika. Actually omuddo gwe twasomako gwe bayita fodder crops, omuli omuddo ogwa hay, ensi zino ezaakula edda bagulima mu biseera ebya season ne bagukaza ne baguteeka munda kane baliisa embalaasi, ente, embuzi n'ebisolo ebirala byonna ne biriira munda lwa nsonga tebisobola kubeera wabweru. Naye Bayibuli etutegeeza nti mu kiseera kino ekya Yesu yazaalibwamu kyetatunnyonnyola oba yaba yali December oba yali Feb oba yali April, ebyo Yesu teyabitugamba, ebyawandiika tebibijjaayo, tetubimanyi, tumanyi lunaku lwe yazaalibwa. Abantu bali Kayisaali Agusto yali tasobola kulagira genda kubalibwa ku lunaku, kubalibwa amaka gaabwe kubagajjukira baali balina okutambula okuva gye baali. Kati gamba ngamba wano n'engenda emitiyana naye nga ntambuza bigere kubanga ssente ez'endogoyi oba ez'embalaasi zirina n'ez'ekigaali. Kati kuba akafaananyi mu muzira ng'olwo ntambula ne mukyala wange n'omwana nga tugenda tusulako mu kkubo n'enkya nga tukeera nga tusulako mu kkubo nga tweyongerayo tekyandisobose. Ekira tusanga mu Luka essuula ey'okubiri tusangawo embeera y'okulaba nga abasumba baali wabweru, bamalayika ne babalabikira bagamba bagende balabe azuukidde, era bagenda otuukayo nga Yesu akoze atya, azuukidde. Abasumba n'ensolo zaabwe baali tebasobola kubeera wabweru mu kiseera kya wenda. Naye okutegeeza omwagalwa bino ebyogerwako ebya Christmas ne celebration eziriwo leero zirina gye byava, amazaalibwa ge bakuza malala nnyo. Yabaaye kankubuuza ekibuuzo, bw'otunuulira ebintu ebikolebwa ku Christmas ddala bya Bwakatonda, Yesu bw'abanga ali ku nsi kuno abangi ne bagaana okumutegeera, olowooza mu kiseera kino olwo abantu bamutegedde nnyo ne bategeera amazaalibwa ge. Omanyi abakazi abagenda mu bwenzi ku lunaku lwa Christmas gwe, omanyi abaana bafuna embuto ku lunaku lwa Christmas gwe, omanyi galo ne litas eza walagi n'eza bbiya ezinywebwa okukubeera kusinza Katonda okujjukira amazaalibwa. Bino ebintu byemusinza bimulengera leero birina gye byava. Aba ne bagenda mu bivvulu, aba ne banywa omwenge ne bagangayira, aba ne balya embizzi ne bakola ebintu ebitaliiyo ne bakola obwenzi. Bino byonna enjuba baagisinza. Bw'onaasoma ekitabo kye bayita Man and His God Lupapula 2:1 omuwandiisi gwe bayitaho Madabiri Smith awandika n'agamba balubaale bano amazaalibwa gaabwe gaakwatibwanga mu gwa 12 December 25. Kabalubaale bano aboogerwako balubaale enjuba Sunny God amazaalibwa ge gaakolebwanga ku lunaku lwa December 25. Era y'ensonga lwaki ensi olunaku olwo erusanyukira. Okimanyi nti wali abantu abatagenda ku makanisa oba mu ekereziya naye nga basiivinga olunaku lwa Christmas ne bagenda mu nyegenyege ne bagenda mu parties ez'ekisiru n'ez'obuseegu n'ebirala ebiringa okunaku luyitibwa olw'amazaalibwa gwa Yesu. Okakasa bw'otuula wansi n'obwongo bwo ne common sense n'otunuulira olunaku luno, mazima ddala abantu babeera mu kusinza Katonda. Ebigambo bino ebisangibwa mu Man and His God Lupapula 2:1 agambye balubaale bano amazaalibwa gaabwe gaakwatibwanga mu gwa 12 December 25. Mu nsi ez'enjawulo ng'e Roma Katonda njo bamuyitanga Sol, bamuyitanga Mithira, Jupiter, e Babuloni bamuyitanga Nimurodi oba Tamuzi, Katonda mutamani w'enjuba. Bw'onaagenda mu nsi ey'Emisiri bamuyitanga Osiris, gwe eraba firimu eya Gods of Egypt. Bw'onaagenda mu nsi eya Buyonaani bamuyitanga Horus oba Bakras. Era basinzanga enjuba mu ngeri ez'enjawulo. Lwabeeranga lunaku lwa kujaguza. Basabula banyabo njagala kubategeeza baagalwa. Ennaku zino Sunday, Christmas ne Easter ddayo osome Bayibuli yo ojja kulaba nti waliwo celebration ezikolebwa. Christmas bakuza amazaalibwa ga Katonda njuba byava dda tebitandise leero. Okimanyi nti celebration y'olunaku olwo yatandika dda nga ne Yesu tannazaalibwa. Genda onoonyereze.
ne Issa gye twesirago ne mazuukira tukuza bintu birala nnyo 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 nnyini ddala ebitabimu byawandiikibwa kubanga bwe tugamba nti Issa eva mu Passover esobola okugwa ku lunaku lwonna ne Issa yamwe wano egwa ku Sunday yokka. Yesu wabanga Passover, Easter, Passover, okuyitako kwaffe Paulo nga bwagamba kwe kuyitako kwaffe emikolo giri ebiri Yesu gye yatulekera. Tulina celebration gye tukola ku Sabbiiti, tujjukira okuzuukira, tujjukira buli kimu ne ssaddaaka ya Mukama Yesu Kristo, engeri gye yatufiiriramu, amazaalibwa ge, obulamu bwe ne mukolo gw'okubatizibwa. Tukkiriza nti Yesu yafa n'aziikibwa era n'azuukira. Mukolo gw'okusembera tujjukira bulungi nnyo ddala ti Yesu yafa kubanga yatugamba mu bigambo bye mu Luka 2:19 ti ekyo mukikolenga olw'okunzijukira. Oluganda omwagalwa ku kusalawo eri ekkanisa n'okwagala kwa Katonda ogenda kulondawo, eri abantu ne Katonda ogenda kulondawo, naye jjukira nti Katonda alina abantu babagenda okukwata ebiragiro bye ku Bayibuli n'obuwangwa, ku Yesu n'abakulembeze b'eddiini, ku tteeka lya Katonda n'etteeka ly'abantu, ku kulagira kwa Katonda n'okuyigiriza kw'abantu, ku ngeri ya Katonda n'ey'abantu ogenda kulondawo. Naye Yoswa 2:15 agambye mulondeewo leero bwe munaaweerezanga, naye nze n'ennyumba yange tunaaweerezanga Mukama. Njagala kukowola oluganda nagambye obanga erina ekibuuzo kyonna ojja kisindika ku nnamba 0702 08 48 32 0702 08 48 32 0777 emirundi ena 19 21 4. Nsaba ekibuuzo ky'olina okisindike, naye njagala sooka saba naawe gw'ayagala okuva mu bulimba bw'omulabe Setaani, oyagala okuva mu kulimba kugondera abantu. Bayibuli etugambye nti bansinza bwereere nga bakwata ebiragiro bya Katonda nga byo by'okukwata. Mukama ayagala okukwata ebiragiro bye n'ebiragiro tebizitowa, ayagala okukwata Sabbiiti ey'amazima, era nga bwe bajja oli eyo nja kusaba gwe nange tuwombeke olw'okusaba. Katonda affe omukulu omugulu twagala okwebaza olw'ettuntu eryaleero. Tukwebaza Mukama kubanga osiimye okwogera gye tuli. Weebale bw'otubikkulidde amazima gano ndi Sunday newankubadde nga abangi bagyeyagalirako naye mu byawandiikibwa byo teriimu. Taata omuyinza w'ebintu byonna otugambye ennaku omukaaga tukolenga n'Olw'Olusande kwe luli, olw'omusanvu Sabbiiti ya Saturday tujje tuwummule. Tuyise olunaku olwaleero nti amazima gajja tufuula ab'eddembe. Nsaba otulokole mu buwambe, mu kulimbibwa, mu kuferebwa, mu ndowooza z'abantu tusobole okukola ebikwesa ekitiibwa n'ebitwala maaso Obwakabaka bwo mu ngeri ey'enjawulo. Omuntu ono omusana wategedde ebigambo bino Lusande lunaku lwa kikaafiiri ne Christmas ne Easter biina gye Byaava balina celebration ze bakola ezitali mu byawandiikibwa zitalina nsibuko ya Bwakatonda. Nsabye nga nkwegayirira otuyamba okusinza mazima ne mu mwoyo, era bw'onaaba okomeza Bwakabaka bwo osanga ekibiina ekinene ekinaaba kikulindiridde okubeera naawe emirembe n'emirembe, ogulumizibwa obw'ekitiibwa naffe omukisa bulijjo ayi Katonda ku bwa Yesu omulokozi bwaffe tusabye. Ameena. Ameena. Mukama akumpere mukisa.